Singa nali manyi Mukama gye yali asula nti lwasula kasangati ayegedde kulayini mubuuza mbulira engeri gy'akola ebintu bye, engeri gye tusuubira gy'alina okubikola sigenda babirambika. Ebintu bizibuzibu tonsekerera naawe olina ebikusuubula. Omuntu gwe tusuubira eyandibadde binojjo ng'ensinga emuyitaba osanga ku kagaali kyobanga kutusuubira yanyoka. Abawala bangi beesimbye kubona bulungi bali mu mpaka osanga bavuganya naye teri nalulungi bwe nali ndabye entono yakubituukaga. Ebintu bizibugula yandibadde mu mubiri nga yawulira abakowa naye omusanga akuntamya obuugi nga yeddika bwakuba omwangale. Ale otunula n'osolerwa ne balawunya entegeka za Mukama atwala yiga ow'omugaso n'atulekera balya. Oli ku SB4 Media tugusa ensonga. Leero ensonga gye tuzze okuggusa ate si ya ssanyu nnyo gwe abadde ali eyo. Ebiri mu ggwanga obiraba twafiiriddwako omusumba waffe. Musumba nno mbadde mwagala nnyo. Nafunye shooko y'amaanyi nnyo era y'ensonga ku lwaki mbadde sinnavaayo kubeera nga nkola katambi n'akamu. Naye katusabe omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Pastor Yiga abadde n'emikono mingi nnyo nga nange mwendi rali remember namukyalako netunyumyamukko nangamba SB4 waliwo ensonga ezaaliwo awo nangamba naye kiki naye era nze kwegamba byo bingi nanga Musumba Yiga Mukama omwoyo gwo awulamuze ekisa. Tutuuswa okunyolwa eri kyaki yeekawaala bannange mugume Mukama yawa atera yajjawo ekyo tekigenda kukoma kuba Musumba yasiga ensigo ne musigo yasiga ennyingi nnyo. Tugudde ku mukulu Asani Ndugga Bamweyana yali Asani yali ejjako munsonyiwe kambeetondere lisobola okusigala nga balyogera kubanga omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya kati amanyi Asani akyogere naye ayongereko nti Ndugga Bamweyana. Ndugga Bamweyana kozi bagamba Asani kitegeeza ki? Ndowooza twandifunye olunaku nga lw'ebyo kati tuli mu kkungu bagira mu tekigaana Asani neevuma nnyo omusajja yantuma Asani kuba beeba n'abaana omanyi byebyana bibeerawo bibiika endushu obisanga waka bibeerawo ebiti neŋŋamba wagwani nsinza Asani. Akasako kano nno wemba nga nsisinkanye omukulu nuludde nga munoonya akayimba ke yannyimbira tudde ku nnono kankolera nnyo nnyo era nkawuliza n'entenda obwongo omukono bwe yakozesa n'obwongo producer wano mu studio mwe tuli era Mubiru Smart yabikuwa bayita Smart Studio omukulu Mubiru Smart naye era ngenda munoonyaako tunyumyemu ate oyo nno yanzimba yakuba bintu bizibu tekula omugugu omuntu w'ettima ate ekizibu Mubiru kyalina naye aleka musamize mutuufu anti Mubiru omulaba kino nkyogera sisanze mbadde sirina manager okuva Yiga bwe yatuta 2013 naye teri luyimba lwakuba newutakwatayo bakasamirira era Mubiru ngenda munoonyaako mukulu oyo twalinga tukola naye ku Delta awo naye nga Mubiru asobola okujja n'omugamba munnaye teeka mu folder bwe tunganze bya computer sibimanyi lengezo otuuka wano waliwo zi computer ebintu byakozesa bya kwegamba teeka munoonyaako ne tunyumyamu Asani kitalo nnyo era bamu bayinza olaba nga tumwenya naye ekituufu okaaba tekujja kuba kwa lubeerera lwa nsonga nti oluusi tuguma nga tumanyi nti muzeeyi yafudde mubiri. Kino njagala nkirage bannayuganda lwaki bulijjo nayimba tudde ku nnono ne ntuuka okubagamba nti omwoyo omulokole omusanga agamba nti sinza mwoyo mutukuvu kye bayita omwoyo mutukuvu ye muntu abadde akola ebirungi ti omuzimu gwe guba mutukuvu eri Katonda omuzimu gwe mwoyo kati Yiga abadde akola abantu bo babadde bawulira ebyogerwa mu bantu manyi omuntu ayika abakuwalana aboosinga embuyaga efuuwa ayimiridde kati Pastor Yiga abadde alina basinga nga naffe abayimbi bw'osinga omuntu n'akwogerako ebibi ne Yiga abadde alina okwogerwako nti buli lw'otutumuka abakulwanyisa bajja omuti oguliko ebibala gwe gufa enkonyogo kati abadde akugwa enkonyogo naye ng'abadde musajja akola Katonda bye yalagira yensonga lwaki omwoyo gwe nzikiriza nti Katonda agenda kugulamuza kisa agwe n'ekifo mu bwakabaka bwe okitegedde nti kati Yiga yafudde naye yafudde mubiri nti eno box omwoyo gwasigaddewo yafudde mubiri era bino bye tukola abiraba buli ekigenda mu maaso kukyakyawo omwoyo gwe gulaba yafudde mubiri yensonga ne Yesu bwe yali agenda mu ggulu
yabagamba ndibasindikira omwoyo omutukuvu kuba yamanyi omubiri gufudde mu ggulu wagendayo myoyo naye osanga omulokole awuza Yesu yagenda mu ggulu nomubuuza yagenda mubiri oba mwoyo yagimba mubiri naye nga mu ggulu wagendayo myoyo omwoyo mpewo ne wano gukuyitamu kati yiga afuusa takyasasula transport takyakola ki buli wamu atuuka kati essaawa zino yiga asobola okulaba ku Katonda nti teri alaba mu liiso lya Katonda n'addamu n'abamulamu. Ebintu bino obiwulidde naye omukulu obudde bw'ekiro ekiro ekikeseza lunaku lwaleero ngenza okuzuuka nga ku WhatsApp yange kuliko akayimba kewayimbye kankutteko nnyo nenkunoonyako. Oluyimba baluyise nsigadde mu matigga. Nsigadde mu matigga. Mu butuufu nze ng'omu nsigadde mu matigga. Lwaki? Nti yiga yatuta mu music. Yanfuula kyendi nannanga nnyo erinnya ne linsinga amaanyi. Ekituufu erinnya lyansinga amaanyi. Nga ndugga gwe bamanyi abamu musajja wa myaka 4 abamu bamanyi musajja wa myaka ameka abala bamanyi musajja ddene kati bagera okulaba kaasani akavaayo nga mutuufu abamu balowooza ebigambo babinjiriza. Kati yiga yakola kyamaanyi okunfuula ekyo. Kati ate andese mu mbeera nti bulijjo mukubira ne mugamba muzeeyi oli biki ne tusaaga. Nagamba bamweyana kakati abadde yampita bamweyana. Ngenya yali kyusa dda. Naku ezo weeks nga 2 eziyise nga naatera okufa nagenda okumulaba ku kyaki ne bannemesa. Batya. Omanyi nze mbadde nga nze musajja abadde akwata etaano ngamba kantwale muzeeyi akatunda. Nga newe musanga namanya nti alina obuwumbi naye bw'omuwa etaano agirabamu ekyomugaso. Kati nga musanga mwana kwata mukakyayi naawe okitegedde. Kati nagendayo nensanga nga waggulu bataddewo amagye olina okwetooloola ate ngendo maliza bangambye nti abasawo tebakkiriza bantu mulaba nengezako okuba ku ssimu ng'agirina ate ataliwo ku kyaki kati mba nenvuga mba ntuuka ewaka eno namasuba nankubira jajja bamweyana bweza nnyo konze musumba mbadde ezekkula basondi naga mwana wange abasawo tebakkiriza mutukundaba naye ekintu kinnuma mu lubuto nangamba naye nsabira wabula kooba ofunye kateeke ku ssimu eyo kuba tebagenda kukkiriza kukola ki kundaba nangamba naye weebala olwanyi era ekintu kyafudda neebazaako kiri eki aŋŋamba mu baana be be yazimba nfubye okuyimirira mu kye yanteekamu. Tugenda kukyogerako ekintu ekyo yeggwe eyali empagi ennene mu revival band. Nabbi yali mpagi naye omusajja nga bw'aba musajja mbadde empagi. Era ndowooza okuvaawo kwa bandi okwo yeggwe omu ku bo abaleeta ensasagge. Anti nze mu sipiidi gye najjiramu pasita Yiga yayagala nnyo okukola bingi bye yali aplaninze kati nga bwabikuba mu maaso g'abayimbi bagamba onaagera tufuukira ekizibu kuba ne lwe nafulumya bintu bizibu nze gwe yasooka okugulira emmoroka yampa makeru baga n'agula emmoroka ennene eya black Lexus nampita naŋŋamba asana emmoroka eyo egenda kukutambuzanga naye bw'obanga nga bena akukubidde genda ng'omunone naye atambuliremu agende gy'ayagala naye wajjawo obuvuyo obulaga ate asani afuna atya nga yakajja ate nga bano abaasookawo tebannafuna kati byalimu ebyo naye ebyo tetujja bigendamu nnyo wabula gwe kyoba omanya nti Musumba yalina bajeti nnene ku nze. Musumba Yiga yakola bandi era katusooka tumwebaze tho yatuvudde ku maaso. Musumba industry ya music ogikoledde ekintu kinene nnyo si kufefeka kuva ku basebatta bandi buli muyimbi ne gwakubidde obukubi oluyimba ku TV akoze kyamaanyi nnyo yafomingawo abayimbi nga tetubamanyi. Ye musajja abadde akusanga mu nkumbi n'agamba gwe olimanyi okuyimba n'akufuula kyayagala. Ajati Madina yajja yeyita Ntalafiya kuva mu Gagameero naye bwe muwulira nti Ajati Madina olowooza yagenda ne Makka gye yava Yiga n'amufuula kyayagala n'amuzimba. Kyova olaba nze buli muntu abadde avuma Yiga nze ndowooza bukyanjogera Yiga yali nange nnyina ebyanyiiza nimba tesobola muvuula kuba ku 10 ebyanyiiza nasiima kimu ekyokunfuula kyendi biri byonna ne byesangukawo oba w'amagye oba president nze okukwata president mu ngalo Yiga yakinfudde waddemu ababufuzi bo balowooza nti tulyayanira ssente naye okutuuka president n'agamba nti bamwanjulidde enduga amukwate mu ngalo singa teyali Yiga sande kituuseeko. Gwe yakujjawa Musumba Yiga yakujjawa? Nze nali natandika dde okuyimba nga omanyi 2014 naye nga omanyi nti oyimba bw'ositula ebyuma bw'okusiba ebikaali bw'okuba jazz kati nga abantu bawuza kimu bwe katali girya banna akasajja kayimba biki
laba nzije wa Segawa mbeera yebbanga ntoba ne Segawa ngenda okulaba nga Segawa tasobola kugamba nti obaka tugende mu studio tasobola kugamba nti obaka nkutwaleko ku show osookewo kyovula tubikolera abaana nze nyiiga nga tebatusiimye kubanga talina muyimbi gwagamba nti obaasa ni ayimba bulungi era n'oluyimba lwange olw'omugugu yalugobako ku stage ti luwanvu nnyo ontegedde taluyimba olwo lulwawo newe neewunya Katonda tatta mukisa gwa muntu lwe lumu ku nnyimba ezimutawaanyiza mu bivulu gye tutambulira naye bwe navaayo nga ndaba ewa Segawa olunaku lwe yangoba twalidde geya kyote kaligundi wali Kinoni Masaka amugenza musho kakati nalwananga nnyo nze nali mukubi wa bikonde mu bidongo omwo nga simanyirwa ate ng'oli kato kati nga nsiba ekikaali obuli awo oli akiisaamu ejjirita ne mbagwamu ne zivuga mba ndi awo yimba ku stage oli agavaayo twagala Segawa ne mulumba ne musabula nga obusungu nina bungi Segawa naga kikulooya alwana n'atatunuulira buzito bwa mirimu gye nkola nakutaasa kiveera kina byuma bye kuba nze nataasanga ebyuma Vincent Segawa n'atabitunuulira n'agamba oyo mugobye tuba tulidde geya nangoba nagamba kaluletaddewo nti sigenda kudda gy'oli wabula olidda ng'ongula ne ninnyimooka ne ngenda e Kampala ne ntandika okutambuza Q-Taxi ne nsitula ku migugu ku William awo ekya Soroti Mbale ne nnyingira Revival Church ne ntandika okuweereza kuzina mu nnyimba nga Nabbi Mpise yazijja mu Q-Taxi namutambuza nampita ne nsembera ku Revival Church nze namusaba ndi njala yingira church kuyingira Revival nanga jangu ku church nansembeza era Nabbi nkwebaza olw'ekyo Nabbi mukazi kwekyo sijja kulema kumwebaza yakusembezanga nolamusiga Q-Taxi wali mukwano olwo namusanga nga ntambuza enseno nomuyimiriza Nabbi njagala kumpa mukisa manyi okuyimba manyi n'okuba jazzi kati yansembeza naye ebintu bino bizibu wayitawo akabanga Revival ndaba teriimu kaki nga sinnatuuka mu Revival ndi ku kyaki ensooka nzirayo okolo Segawa batuuka waliwo abayimbi abampita e Masaka kati ne baŋŋamba tugenda kukola kati ne mmanya nti bantwala wa Segawa nagamba sikola ki siddayo kati ate wayitawo ennaku era ne bampita mu kibiina bamuyita Lugejja omusajja bamuyita Lugejja w'e Masaka kati bwampita mba nkolayo ennaku ntono twava ku bizinga eyo nga nguze engatto yange enyirira ya mitwalo 3 mmanyi njagala nnyo ebinyirira Masamasa kati tutuuka awo e Masaka ebidongo bisiraana nga tukomyewo kati nga jjukira nze mbeera Kampala bali b'e Masaka netandika okunoonya bwenzira ne tubeera mu nnyumba ku woofiisi kati bakubira omusajja bamuyita Mukuye kati muzeeyi bamukubira ajje mu Revival akube bbeesi kati Mukuye nga talina ssente zimutwala Sekidde akuba lizimu yakubira mu biru manya Mukuye kati Mukuye nga talina ssente mugamba nange nayagala dde okuddayo okuyingira Revival lwalijjo bankuumira ku kyaki ina okuyingira Revival ku mpaka kati Mukuye ntunda engatto yange nagitunda omutwalo ogu nga nakagigula wiiki emu nengitunga omutwalo ogu nempakirako Mukuye 15,000 nange 5 okuva e Masaka mpaka Kampala ebiseera ebyo transport yali wa layisi ne tujja bwe tutuuka e Kampala saalaga Sekidde nti e Kampala gye nkulidde namulimba ndi mbeera Masaka n'atutwala ewa Yigayiga n'atuwa nambuuza Yiga yambuuza obeera wako nze mbeera Masaka saamulaga nti e Kampala nyinamu amatwalo tamanyi ne tubeera naŋŋamba omanyi ki jazzi naye nga jazzi enkuba zaali zeeyi mu kyalo kati bwe tujja ne batugezesa ku jazzi mu butuufu nga enkuba zeeri za kyalo simanyi Kampala ne bannyima omulimu gwa jazzi ne bagamba nsobola okuzannya katemba ne bagamba kale mubeerewo ne batuwa ennyumba ne Mukuye mu butuufu Mukuye yannyumba ne bituuka omulema ne bamugoba nze nesigala nga nsitula ebyuma olw'amaanyi gange siba ekikaali ne ntuuka okuba nga bayita omuzannyi asobola okuzannya nga muzeeyi nenvaayo nenzannya Yiga naafa enseko ozannya ng'omuzeeyi kati bwe nazannya naafa enseko n'agamba akasajja nkeetaaga kati nentandika okuzannya mu Revival okuzina ku nnyimba za Nabbi ezaasooka nga dansa bwe mbeeramu bwe nsitula ebyuma nga nfuna 14,000 buli lwe tukola naye ebbanga bwe liyita nsembera mu kyaki kati njija njiyo oluyimba senga siyiga nandibadde nange mufu kyaki neerwagala ne banfuwa $2,800,000 mu kuluyimba olunaku lwe yasooka okumpa mu kyaki banfuwa $2,800,000 nawunga jjukira ntambuza ensero bwe nnyimba mu Revival nga sina ssente kati
ne ngamba nkoze ntya napima yiga watudde mu ntebe mu church ne ngamba omusajja ono bwe nkwata sente nenzitwala ate nga nnoonya kumpromoting agenda kugamba ndi after money nensiruta omutitimbe gwonna nengukuba ku mmeeza bwe bba nga muze nti ate zakinduga zitwale konze za kumpromoting nga church eraba n'omukazi n'ayimuka we Sudan yali muwala mutonganyirira n'agamba nduga bampe ku simu yo nyina kweza emitwalo 8 era zikuyambe pastor nanga nduga wa esimu nengamba bempa esimu ngenda kuba fala emaaso g'omusajja ajja gamba nanonye majja ne mugamba omukyala bobunjagala kubira yiga bobunjagala byange nsanganga ku church pastor nakwata ku mutwe yatya obwongo bwe nakozesa saatwalako wadde 10 nozimulekera kuleka ze banfuweza omunsawo ekyabanjulira ne muzeyi kalema bangi mu church nengenda nabbi we nafuluma eweru yangamba ekigambo kimwe era nabbi ekyo kijjukira yangamba kasajja goli mugezi obadde ogudde ebigezo naye kati oyiseewo kati olwo bwe tuvaawo baddamu batuwa okuyimba omusajja omu ali wa lutala akuba keyboard bamuyita yeyitanga smart gundi dewo super smart kati akuba keyboard omusajja oyo yali ayimba nga kafeero ng'ayimba oluyimba baluyita emimwe egiringita agenda awaabe waayiga omwana ayimbye nga nze akopya ebyange yiga yali musajja wafujjo agamba kamba webbatu mu church alla kati ategeka olunaku lwa church agamba ekyaki bano bagenda yimba asinga ono agamba ono yamubbye ntuuka wali batuwa oli ayimba lumu nange nkuba lumu enduulu zivuga ayimba lumu nkuba lumu zivuga kati ngenda nkuba oluyimba senga siige church yonna nenfuna sente nzibu ne bagamba yiga nagamba okirabye nti ono ayimba bibye naye ekyali kimulumye anyimba nga kafeero ate naye ayimba nga kafeero nyingira revival taliko okubeeramu naye 2013 pasita aba abuulira enjiri ng'olwo nfuuse muweereza ku kyaki ffe tuzina ffe tuyimba nga nkuba ettendo naye nga sirokokanga magezi gatta nali magezi gatta mpisaawo kyange ani nze nga naakuggyako kyenjagala naye nga tonjooza nengo olina kyobala kati nze omukazi namulabye nga nnyina kyemwagalako nsobola okufukamira nga nsonyiwa kyenkoze naye nga yemusobya kati nabeeranga bwe nti nentendereza mu kyaki nentuuka okubanga navaawo nempangisa muzeeyi kalema oyo mwebaza nnyo musajja abadde wa pasita yiga nnyo omusajja wa mukyaki nnyo yampa ennyumba nga ndabyemu ekitone naŋŋamba suula wano wabwerere mpaka bwolikola erinnya era nava mu njumba ye nga yiga mpadde muzeeyi kalema ekawaala era yeyampa n'omulimu ku William ati kasolo timbaale emigugu kati abayiga ababuulira enjiri ntudde katuuti nabanga n'akatabo agenda ayogera ekintu kale ebintu bizibu laba omwana w'omugagga bwabonaabona laba omwana w'omugagga balina ssente naye laba ekimuluma n'amugamba leeka mukama akole neŋŋamba ebintu bizibu nenfunirawo tyuni y'abakungubazi yabasudde omanyi nze nali njagala nnyo kafeero ne basudde waliwo omwami eyansanga ntudde ku kibuga ewange gye nsula nentandika singa nali mmanyi mukama gye yali asula nempandiikawo awo obuntu nendeetawo ebyo ebisesa bwe yava ku katuuti ssaawa 7 nemugamba pasita nfunye hiiti mu church omwo kwolwo nemugamba nfunye oluyimba n'agamba luliwa nemugamba pasita luno we lutantunda ng'ongoba mu kyaki bwe ntyo nakimugamba era kyafudde akijjukira we nakimugamba n'angamba jalugende ntugende manju mu lumu ye waatuula n'angamba kwata jita buuza konkome mayuga naawe nagireeta nkuba besi jita nkuba nizimweyo nosolo nasi katugirinde batumize omwana agire twagala otukolere kati nentandika nenyimba bwe nayimba ebintu bizibu naseka bigamu nga 6 nagamba gusajja gwolina agagambo n'agamba naye tuula wano olumalirize osobola oddumala leero konze muzeeyi nemugamba bino byendya nze simanyi kusumba wano wenyina okuyitira naŋŋamba lumalirize kati kwolwo saavisi yalinga agimala 3 za kiro yazimala ssaawa 9 ogw'emisana bwe yaddayo teyasabisa ng'oluyimba lumuli ku mutwe n'agamba abange ne bawa ekimu eky'ekkumi musabe mugende wali musabe n'avaayo n'adda munda n'aŋŋamba kwata jjita olumaze konze muzeeyi ndulina nze nina ekizibu kimu abayimbi kye batannamanya nze musajja wandiika oluyimba mubiru yakimanyi mpandiika oluyimba nendeka wano ekitabo neŋŋenda nenduyimba ku siteegi ng'ekitabo nkitesse wano nga nduwandiikidde wano kwegamba bwe mpandiika ekintu nkiteeka mangu muki kati pasita engeri gye nali njagala ennyo erinnya ndabye ayayaanye nenkwata jjita nakuba oluyimba nendumalayo n'agamba nga tosomye mu kitabo nga sisomye mu kitabo
n'agamba mpa essimu n'akubira mu birusi maati owange tugenda mu dream kati yali mukwano gwe kuva dda. Nze manyi gye baava simanyi mpulirirawo mu biru simumanyi sanyanga munene kakati mu biru bamukubira bakubira Eddie wewaaye nzija nkulayira ko Loyiga yasula ku seminti mu studio nga muli mukola luyimba tuli mukola luyimba era oluyimba bwe tumala okulukola enkeera tuddayo balumikisinga olwalumikisinga n'ajjayo miliyoni zaali 25 nali mu dream kino Eddie yawanjulira ne mubiri smart olwamikisinga oluyimba nagenda mu studio nangamba oluyimba onaaluyimba mu butuufu naluyimba ne nduvoisinga lwonna nga sikutte mu kitabo era olwamala oluyimba ne lunyuma nnyo ne bakuba ebidongo kasanga ye yakuba mu solo kati we yamala nga bamaze odumikisinga n'ateeka wali esente miliyoni 25 nangamba esente ezo oziraba nti nziraba kyova olaba mbadde muwa respect bwe yangamba oziraba nti buli we ŋŋenda okuteeka sente wandiika twasookera ku CBS kiro twatambula paka budde bwakya leediyo zonna zirulina nga buli we tugenda alekawo sente miliyoni 25 n'atumya endala zaali 2 ewaka 25 neziggwawo n'atumya endala promoting audio nkugambye bwe nti neziggwawo n'atumya endala ewaka naŋŋamba ndugga kyenkola okirabako nze njiraba muzeeyi era kino sijja kugamba nti seeyogerako kirungi naye nze olutalo lw'okwabuka neeyiga lwava mu bantu abamuli ku lusegere enkokola ziringa za byabufuzi olunaku olwo nadde ewaka nga nalina ekibuuzo nga ngamba omuntu akeera atya enkya ng'ekyabakuza n'e Masaka bamumanyi naye bugenda okukyenkya nze saamanya bye bayita linnya leediyo zikuba oluyimba buli leediyo yalukuba emirundi nga 7 olunaku n'okusoba kati buli leediyo ekuba nze nakeera ku lutu waabwe kwata Qtex kugenda kutembeeya nga ntambuza mba nsiiga omukazi nagamba ne bakuba oluyimba gwe mutembeeyi sokondeke mpulira ekiyimba omwana oba mwana kye yayimbye omukazi yanyumira oluyimba nga bwe mugamba nti yenze agera kunkuba empi ndi bisaati ebiseera ebyo ndikakovu oluyimba lwatunda kati ekizibu ewe ekikyajjira agenda akola vidiyo angulira esuuti yali nnene kama omuzungu jukira andi kasajja gwe mugugu bintu bizibu yasooka kati yagula esuuti nga nnene jukira nze ndi katono ate nga ye yayagala nnyo kafeero nga andabira mu kifaananyi kyange naŋŋamba nkolera bino alinyambala esuuti zinyambala mbula balaba olusajja olw'edda kati mala vidiyo eyo gundi yagikola bamuyita sani Yasinikani kati mmala ogikola oluyimba lwatunda mangu vidiyo efulumye kati omu nali nsiiga omukazi ewaka enansa naawo basiiga omukazi enjala vidiyo bagikuba nze no simanyi nti n'erinnya lyakutte nkyali mu byange bya kisirusiru ntambula omukazi yansindika n'agamba gwe sokondeko linako mutembeeyi n'alaba oluyimba mu ntebe ye mu nnyumba alamanyi nti yeggwe ne luggwayo nga sola mugamba era nakati eriyo omuntu nga bwemugaa nti nze asanire gaawunga ne luggwa waliyo n'omusajja yaleeta emitwalo 5 n'agamba nze pasita ndi mundiga ya wano naye bwe ndaba ku ndugga ne bwenfa pasita n'amugamba omulaba ofa ndi n'agamba mukayite bandeeta mu ddiiro lya church wali mu maaso n'agamba siyono ne bamala omujja bwino yenna n'alyoka ateekawo ssente kati pasita yankolera ebintu mu budde bwe sibisuubira lumba lwe wayimbye kiraga nti pasita yaliko omuyimbi pasita yali muyimbi era newogende wa Ssaalongo Kadongo Kamona ekibuye alinayo teepu ya pasita yiga nga eriko ennyimba ze yafulumyawo teepu weeryawo ekibuye nagiwulirako kati ava atya nabiyimbye mu luyimba nti kyekiseera omanye yiga yajja atya okufuuka kyomanyi yajja najjita ng'ayimba kayinga bw'asula ekidongo otegede nti yatuukira w'akasozi omugenzi olukagga ye yamuwa ne interview bwe nti we nabimbye mujja biwula mu luyimba lwonna kati uwulira ku kayimba kano katini nnyo then tukomewo kino kyekiseera omanye yiga gwe nnyumya yajja atya okufuuka kyomanyi yajja najjita ng'ayimba kayinga bw'asula ekidongo yatuukira w'akasozi omugenzi olukagga ye yamuwa ne interview
bannange ekituufu oluyimba mu lulimbe bagenda dubawa byonna mpozi nalutandise nga ŋŋamba nti zukujja mu kibuga nava Masaka era ne bwe ndiba nfudde ndizibwa Masaka sisuubira ati oba ndizikwa Tebe kuba teriyabuuka lwera nazikwa Lugazi kino kyambulirwa musumba wange yiga kati omugenzi kino kyambulirwa musumba wange yiga kati omugenzi omula mirembe tyevumuvu nevufumufuufu nemukereziyo obulwayiro bubiirayo kino njogera nga mulaba n'ebirala mubiri oluyimba nze nange terumpisizza bubi n'akamu bwebale ogenza n'okuba oluyimba olwo nempya ddala ate nga nange nfuliridde ddala okunyuba mulimu bitwebuuza nti ondekeddaani nze ondese otya nze sigaddibwa nti otegedde omuntu akuba olwali ate gwena akuba olwali gwomuyiya w'ennyimba bwebiti n'ebirala womula mirembe abadde taata abadde bwe ndowooza gy'ogenze mu kayumba k'obwomu nga nte mpaawo alidda bwe ndowooza gy'ogenze mu kayumba k'obwomu sekiriba ekiddungu awo atali kyambala oba naffe gitulaga wakozesezza obwangu bw'amaanyi nnyo kuba nayingira studio ya Mubiri ssaawa 6 nendufulumya ku 11 musajja gwe ng'olina obwongo anti nga bagamba nti lekikyala w'e Makerere takuba gita ate nga yasomesa abayivu naawe byokola sibisobola kati ekyensobola kyekyo Katonda kyeyantuma okukola era ndi musomesa asomesa okuyita mu nnyimba kyova olaba wali mu nnono kati bampita kabona ndugga bamweyana kabona abamusomesa okay tutunuulire omusumba Yiga wabeeredde ku kitanda aba revival mwenna abasinga mbu temwamulambulako anti kati abantu baleke kusiiga bantu nziro bwe mbanze nkugamye nasituka nenja ku kyaki ne bannemesa omulaba golowooza ensambya waliwo abadde asobola okugendayo era ensambya omuntu omu yayingiddeyo Semakula Misaki amanyi omusajja oyo mumulaba naye musajja mu bayimbi abayimbi bonna babuvunaanyizibwa naye musajja muntu mulamu bwabuvunaanyizibwa ate musajja wabyamanya ate ye muntu asobola okutunda omwana mulekwa n'agamba ono ontegedde ndowooza naye ku kafeero mwamulaba ye muntu asobola okulabirira mulekwa ng'amulabirira ng'oluwe n'atavayo mu lwatu kwesoma byakoledde bantu be basajja ng'abo Yiga abadde ayamba bangi naye nga tavaayo kweyogerako naye kati n'otunuulira kano akasajja simanya Ssennyonga balikugenza okusaidiya musumba Ssennyonga byayogedde abasinga mwabiwulidde era ku social media bitambudde njagadde nnyo nkoze wano oluyimba ndutandise okoze olulala luno we lufuluma vidiyo ku lwokubiri oluyimba oluddako okufuluma lugenda kuba lwa Ssennyonga kusomesa nsi nti eyeeyita omutuufu muwulirize ebyama bye nange ngenda kubyanika eryensi kuba nze yatandika okumumanyira Yiga nga mulaba tamanyidde Yiga yekka n'abasumba bangi banyigirizibwa naye nga batya okukatambaala tebaagala ntalo naye nga tebakatya nti obaka amaanyi otegedde naye omusajja oyo mubi nnyo mu kufiirwa kwa muno tosobola kukolawo mbaga ne bwba tomwagala wandizza ebbali naye nkoze oluyimba era ŋŋambye nti kino nkigamba Ssennyonga alumirirwa ebitakukwatako funa ekyokukola kino nkigamba n'abasumba balumirirwa ebitabakwatako mufune ebyokukola nodda kuyiga nti oyo nabbi wa bulimba kale mulabye lwaki tofa ku mudaala gwo nodda ku banno nti abo bannabbi ba bulimba kale mulabye lwaki tofa ku mudaala gwo emyaka gy'omaze ng'oyitibwa omusumba giwera 3 oli mu biwaati bya kkanisa owoza Mukama yantuma kikyolaga ku byakutuma nga nejju terikulema okuwonya bagamba ti akasajja akampi kanyoomera eyo gy'oyita leero nsitusona ndaba nninda mu luyimba ngenda kukwanika kubanga nze nayimbye tudde ku nnono mu Masaka terisabo lye simanyi bwe liri n'abagagendamu mbamanyi kati ngenda kubaabi era oyo muganda wa ayina essabo muganda wa kasajja ayina essabo wali Embiriizi Masaka ye mbamanya nti ngenda kuboogera n'enzimbe mwe baali bafukamidde nzimaleyo mutegere nti n'okuyimba tudde ku nnono namenya ebyambalo by'abafaaza nemmenya amannya g'abantu nemmenya buli kimu nga nkimanyi
mwekweka ne mugamba abantu mubafudde endiga nti omuntu wayitibwa endiga tabaako kyayogera olwoyingidde ate olw'obusumba nze size kulwana naye njagala kuyimba kujjayo ebyamabi ye agamba abantu nti yayitibwa Katonda kati mubuuzo oba Katonda yamusanga mu wino yiga gyali tasobola kutuuka oba yamusanga mu London yiga gyatasobola atubule gye yamutumira otegedde naye mugireyo ebyo mubuuzo ekyali kimutwala eri gye nali musanze ekyali kimutwala eno wa ambuulire ye yali anona ki mu ebyo agamba mbu abaana bayiga bonna babamutwalira abalabire obuliddwa kubanga kugamba nti oba nkiyita etya akasange kakulemye okumaanya ate olamuze ŋŋaŋa otegedde ndowooza yo bamubuulira yiga abadde amulaba ku kyakyawo na tv yiga nno omusajja mujja kuwulira yiga musajja abadde akola ebye mu mpola nga teyeeraga era oyo musajja akimanye nti okumanya si bweraga bayimbi banno aba revival baliwa gye bali ku kyaki abalala anti kati ennaku zino tugenda malawo ennaku ttaano leero si lwakusatu tugenda kubeerawo mpaka ku sande naye tugendako eka n'okyusa ku ngoyi nodda kati webali waliwo abayimbi Matovu Pedro waliwo Damali Kirabo yo nno negomba omulaba kwambya Damali bambi kabaddemu Ebonize mabegakaawo lwakuba nti covid naye nga nkimanyi oba okagalera kajja kujja nange sinakalabako waliwo ka Becky Brisson gye kali mwali abayimbi bangi era bonna tugenda kuddamu tukwatagana kino mugenda kukirabako nga bannayuganda nti tugenda singa baddemu ne bata emirimu gyaffe nze nakisazeewo nga nze tugenda kusituka nga revival tutambuze tuddemu tutambule kuba omuyimbi ne bw'aba aweddemu amaanyi mu radio ne tv asigala bye yayiye akyakola era ensi zaagala obbalaba lwaki temukozeyo oluyimba luno oluyimba lwaki temulukoze nga mwenna abaali mu revival luno ekyatuganya olukola ffenna nze bwe nadduse olw'ennaku yange n'ebyempulira ku muzeeyi nadduse n'enkozesa obwongo n'enfulumya oluyimba olwo nga bannange sirina masimu gaabwe era simanyi we bali naye nagenza okumala oddufulumya ate bwe twasinkanye ku kyaki ne tuteesa tukoleyo oluyimba olwawamu ffenna lwakuba nti bayinza okuba bapapye kuba mpulidde nti waliwo ngambye nti aluwuliddeko nga lufulumye ate nga mwanje yankubidde kiro nagamba waye tulutandise yitayo oteekemu ki kati nze ne bwe mba nayimba mu luyimba nsooka kumanya nabbi ayimba atya be nayimba atya mwanje ataddemu ki nze mpitirewa kireme kubeera kintu kyabagamba nti mwakigwiridde ate ngaera ne bwe batandipapye ddufulumya leero tuba tusobola oduwa obudde ne balukuba bulungi ne luteerera bulungi olwo lwennyini ne lubeera ensibuko y'okuba nti revive ezzeemu okuba ekitole tubuddeko nti mu by'okuziika musumba bagenda mu bbanga bamuziika ku kyaki kuba we baziika maama we naye n'agamba temunsumusa munteekanga awo era n'agamba bwe muli ntwale Masaka temuli ntuusa anti bantu bamanye ekintu kimu kipadde yagamba nja kumala ennaku 7 alina kye yali amanyi era n'azimala notamaze wiiki nakusoba wiiki okitege gyagenda okumalawo awo kitegeeza omuntu agenda okwogera ekintu aba alina ensonga yabagamba bwe muli ntwala temuli ntuusa era bagenda muteeka ate si kibi wawe okay ebintu byonna obiwulidde omukulu atunyonyodde gyava ne musumba kwegamba musumba buli muntu amwogako kintu kyokka nange nabadde mukwano gwange era olunaku nasooka omusisinkanako nanyula momenti eyo gye namakokoko naye omwoyo gw'omugenzi mukama agumulamuze kisa tekigenda kutuyisa bulungi okubanga tuvudde mu studio eno kati twanjulidde producer omukulu ono akubye ennyimba eziwerako era nzekka na muyimbi wa revival ayiseeke wa mubiru tugambe nti ye muyimbi eyajjayo revival band babalowooza akuba kadongo kamu yekka naye n'ebirala abikuba Mubiru Smart katukwanjwire Mubiru Smart ngera studio gye tulimu bagiyita Smart Studio abasinga mbadde mugiwulira eyambye abayimbi bangi nnyo ekuba ennyimba nnyingi nnyo naye nno ffe ate olwo mutwewuunya akikola atya ye agamba nze saasoma simanyi kompyuta naye akikola atya adde yayogera oluzungu n'atawaanya abantu abasoma naye nga yakoma mu kyakubiri okay tweyungeko omukulu Mubiru Smart